ndabye kasasiro mungi nnyo ali mu kuwa Bobi Wine olwa speech gye yakoze olwa gundi gye yakoze ku BBC. That was Bobi Wine. Era mwembewuunya Bobi Wine yasibwa emyaka 10. Tewabaddewo ku negotiatinga nti gundi bani nevaako. Yasavinze emyaka gye 10 consecutively nga tagenda UK paka we gyaweddeko. Kati mwabawoza busimanyi wabaddewo negotiation between ba brokers biki Bobi Wine yasavinze emyaka gye 10. Bobi Wine akazito kayongedde okufika ku Mwai Museveni. Mwai Museveni akulaga nti waakiri alekayo okukola ebitwala eggwanga mu maaso. Ensimbi ezandibadde zitambuza eggwanga n'aziteeka mu kunafuya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Museveni akolera nnyo kunafuya omuntu okusinga okukolera eggwanga ebirigattako lisigale nga limwogerako nti waakiri Museveni yatukolerawo ekirungi kino oba kiri. Olaba nti mu ggwanga Uganda onoonya ekirungi Museveni kyakoze kisobola okukubula kubanga n'ebyo bye yasangawo banne bye baali baakola alwana nnyo okubisaanyaawo. Ayagala ajjukirwe ennyo ng'avuddewo. Omanyi bagamba nti erinnya bwe likulema okukola mu bulungi waakiri likole mu bubi. Ayagala ajjukirwe nnyo ng'avuddewo ng'omukulembeze yaliko ku Uganda eyasinga okugifuga obubi. Kyova olaba nti waakiri alema okukwata ssente ateeke eddagala mu malwaliro, alema okukwata ssente azimbe enguudo ezitegeerekeka, alema okukwata ssente akole amasomero bannayuganda bwe basobola okusomera ne bamanya nti waakiri yatuterawo amasomero. Naye ensimbi ezo n'azikwata n'azisasula abantu abasobola okunafuya Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ebyo byonna ebigenda mu maaso Mwai Museveni yabisasulira. Asasulira abantu abo nti bajje Kyagulanyi Robert Ssentamu ku mulamwa. Kubanga bw'atunula ku social media kwonna ng'ebitambula bimuvvoola, musajja wattu balowooza nti ayinza okutendewalirwa. N'agamba ye byendimu lwaki sibivaamu nga nkumiddwa nnyo. Naye Kyagulanyi Robert Ssentamu bannayuganda kye beenyumiririzaamu kiri kimu nti yagenda okuyingira ekintu kino. Yajja amazeeko era buli kimu yali akisuubira. Talina kipya kyalaba budde buno. Yagenda okuyingira ebyobufuzi ng'akimanyi nti birimu okuttibwa okwakulozezzaako ebbanga eriwera wadde nga Mukama akyamubisseeko akasubi. Yagenda okubiyingira ng'amanyi nti mulimu okugulirira okunjogerako ebikikinike ebyo bye biriwo olwaleero. Mwai Museveni ye asuubira nti ono mutiitiizi nnyo nti ebyo bigambo bisobola omuyigula ettama ne bimujja ku ekyo teyeeyama okununula bannayuganda. Kyagulanyi Robert Ssentamu ye muntu eyasalawo nti nze omulimu gwange sifa nnyo okutuula mu ntebe nga pulezidenti, nfa kimu oba ani anaabakulembedde eggwanga oba alibeera ani, naye nfa kimu kuteekawo likodi nti nze yayuugumya Nakyemalira ne mujja mbuyinza, nze yaleeta emirembe mu ggwanga erya Uganda. Kyagulanyi Robert Ssentamu akyogera lwatu nti ye talwanira kukulembera ggwanga. Era ne bw'anaaba ali kulikulembera akyasobola okukulembera ekisanja kimu kyokka n'akwasa omuntu omulala gw'alaba asobola okutwala eggwanga mu maaso kasita libeera nga livudde mu mikono gya bannakyemalira. Bannayuganda kasita baba nga balina eddembe ery'okweyogerera. Bannayuganda kasita baba nga balina emirembe mu nsi yaabwe nga tebabbibwako mataka, awo ye ekiki kiba kimumala. Aba akoze likodi kyayagala kimu kutereeza ggwanga Uganda, tayagala kukulembera. Kyova olaba nti era ekibiina kye National Unity Platform kyakulembera yateekawo dda etteeka nti omuntu yenna osaavinga ebisanja bibiri byokka n'oddako ebbali n'abalala ne basobola okukolako kubanga si gwe abeera mulungi omu nti buli kimu gw'osobola okukikola. Weebuuze nti wano mu ggwanga Uganda ebibiina by'ebyobufuzi ebibaddewo ebigundivu ebikulu ebisingira ddala National Unity Platform, kibiina ki ekirina strategy eyo nti waakiri tuteekawo etteeka ng'omuntu osaavinga ebisanja bibiri byokka oba kale katugambe nti bisatu ekiriiwo. Okutuusa ye lwe yazze n'akulaga nti ye ekiki National Unity Platform kyakulembera, oba oli w'amaanyi otya oba oli mulungi bitya, olina okusaavinga ebisanja bibiri byokka n'odda ebbali n'abalala ne baweerezaako. Guno omulimu gwe tulimu gwa buweereza so si gwa kulaba nti tufunamu nsimbi kwenywereza mu bifo bye tulimu nti kubanga gundi aliirawo akasimbi ke nti ojja kukamulemesa. Kati oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni gwagezaako okweriddako. Tamutegeera kubanga ye kyafa kimu kumulwanyisa aveewo. Naye ate bannayuganda kasita bawulira ebikolwa bya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ebibongera amaanyi n'okwongera omuwagira,
bagamba nti waasalidde nti ebisanja 2 ng'akyali mu kibiina ekivuganya obuvuganya olwo bw'anaaba akudde entebe y'eggwanga kitegeeza nti era ebisanja bijja kubaako ekkomo omuntu okulembera ebisanja 2 byokka n'oddako ebbali yetinga nti gundi bani nevaako yasavinze emyaka gye 10 consecutively nga tagenda UK mpaka we gyaweddeko kati mwabawoza busimanyi wabaddewo negotiation between ba brokers biki Bobi Wine yasavinze emyaka gye 10 n'agimalako era bwe gyaweddeyo kwe kuddayo mu UK naye temugenda mukozesa nsobi mu abaagala kuba ndabye Pastor Sempa g'ogaayuula ebimwabyo oli mu kuvuma Bobi Wine oli mu kumulengeza oli mu kukola ki obusungu bwonna bw'oli mu kumalira Bobi Wine sikuulyanga naye n'olunaku n'olumu ng'abaana abaawambibwa abaabula abattibwa wali olwanye nga bw'olwana ku bino sikulabangako bw'oba oli pastor ali genuine Pastor Sempa lwaki amaanyi togamalira ku baana abaabula abanyampi bagikwatamu naye tujja kuguma bagikwatamu nnyo eri on and off no bagikwatamu bukwasi njagala yakatuko sharinga tambuza kindly share do me a favor badde mbagamba nti Pastor Sempa obudde kyembagamba nti Pastor Sempa obudde bwomalira ku Kyagulanyi nga ne mwami Museveni era ayise etteeka enkya n'alikwatamu enkya ayise etteeka leero n'alikwatamu ate bw'amala n'abeetondera so njagala weefumiitirize singa gwe obadde Kyagulanyi osegeere kusaagala omukumirire nga tovanga Pastor Sempa sikulabanga nako ng'okubye ekipapula ng'ogamba free the abducted people sikulabangako olinga agamba nti abantu abaabula si bannayuganda bannaddiini tugenda kuva ku bikyaki byammwe tubiveemu kubanga ekintu kyetusuubira kye mwalikoze muganya oteeka pressure ku nakyemalira okuta abaana baffe ezo family zayina abakyala n'abaana naye obudde mubumalidde ku Kyagulanyi bukyavaayo n'alwanirira bannaddiini n'alwanirira abaana ababuze n'alwanirira abaki bamulekwa bannamwandu n'aweerera abaana Sempa tovangayo not to appreciate any single activity Bobi gye yali akoze wabula onoonya nsobi mwene pastor ne mwene noono gundi bugingo munoonya nsobi gye munoonye zokka ze mukwatiramu Bobi Wine naye shame upon you Pastor Sempa byonna byolwana tebigenda kugguka kubanga Katonda akulaba abaana b'abantu bwe baabuzibwa twavaayo sikulabangako ng'okutta ekipande ku kyakye Makerere ng'ogamba Museveni abaana abaawambibwa never sikulabangako ku bantu Museveni be yatta abasoba mu 5 be yakuba amasasi sikulabangako ng'oze ku TV ng'okondeminga Museveni olwa brutal activity gye yakola never bannaddiini mwena musirike naye njagala okwebaza Captain Francis Babu njagala okwebaza na NRM abamu njagala okwebaza bannaddiini Bobi yatugamba peji zaffe tuzikozese nekunabako bameka manyi in the meantime bajja biraba Mariam Nalwega ekyo tekikutwaza video nzikola and that obudde gye bujja desitambula so ekyo tekikulumya mutwe so mbadde mbagamba ekikulu kya message gye mpadde Bobi yatugamba tukozese pages zaffe tusharinge message okusinga ogisirikira so don't get worried about the numbers no it will just tambula
in the meantime jiwemu obudde jatamu Katongole Julius nsanyusa okulaba njagala okubaza Katongole nawe badde consistent badde ngamba Pastor Sempa nti simulabangako ng'akutte ekipande mu kyaki ng'agamba free the abducted citizen simulabangako ng'akoneminga mwami Museveni olw'okugaana olw'okutta abantu be yakuba amasasi simulabangako so saagala Sempa tulowoozese nti gwe obwongo bwonna obwongo buli ku issue emu munsi muno you are advocating so njagala otunuleko ku baana abawambiddwa ku baana be battira obwereere ku baana be tubanja abatalabika essaawa zino paalamenti ekutta omuliro bageza kuteeka pressure gavumenti etubuulire mukimanyi mulungi waliwo Museveni lwe yajja ku TV nakkiriza nti abaana be babalina mujjukira okusoma ku lisiti n'agamba Abimanya Ronald Kyosabire Esther Luhinda Samu Munina Robert Kani yasoma abaana bangi nnyo ng'agamba abaana abo be bamu ku be balina so Museveni wavaayo no testifying n'olaga nti abaana mwe mubayina temulina ngeri njagala baana mwe muleete obuga njagala mwami Museveni njagala banaye muleete obutambi njagala muleete obutambi mwenna bano be babadde balagira abantu be badde batta tutandike kati kutambuza butambi tuddeyo tuleete kuba kati bano batandise kwegaana balaga sibe babayina era tebattangako ku bantu naye njagala kati akaseera kano mpaka ku Lwokubiri paalamenti lwekomawo tusharinga obutambi buno bwonna obulaga engeri amagye gye gabadde gakubamu abantu bano social media mu kaseera kano mpaka Tuesday tugizuzeeko atrocities babadde bakola in broad daylight ku kamera kubanga ezimu zibadde kamera zaffe nga zibakwata kati olutalo lwaku kubaswaza kubaanika kuba mutandise okwegaana tugenda kubaswaza njagala okubaza Captain Francis Babu nina TV emu gye nakulabye kwabaddeko ne Joel Senyonyi njagala kwebaza Babu yagambye nti yalina kasitole ke yasomye nti ba Socialist bwe baali bakwatibwa waliwo omuntu omu teyafaayo ne bakwata abajju teyafaayo ekiseera kyatuuse ne bakwata ye kati engeri gy'ataafa ku ba Socialist n'ataafa ku bajuuzi nga babakwata bwe kyatuuse ekiseera ekikwata ye tewali yavaayo mulwanirira so nze ndabula bannaddiini ab'obwakabaka obw'endowooza zonna mwenna ab'obwakabaka obw'endowooza zonna gye mukomye okusirika Captain Francis Babu yagambye Socialist bakwatibwa ne basirika ne bakwata abajju ne basirika ekiseera ne kituuka nga ye yennyini gwe banonye ne bamukwata ne kubanga yasirikanga nga banne babakwata so eno message eraga ki nti mwenna oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa NUP ng'ogamba abakwata ba hooligans abakwata ba Bobi Wine abo tebatukwatako time egenda tuuka nga banonye gwe nga tewakyali akkubira nduulu nga bakunonye bakutwale bakulye so kino kiraga ki
nasanyukidde Francis Babu ng'ayogera yeti yalaze nti kibi. Yalaze kibi kubanga Museveni enkya akyusa goalpost. Tewali yali amanyi nti enkya ayinza okutandingira bakasirye eggwanga. Tewali yali amanyi nti ayinza okutandingira against bajjeno banne. Tewali yali amanyi nti Museveni ajja tuuka atandingira against basejjusa. But eno mpologoma bweneerya obugiriraanyi bwe bunaggwaawo ejja kulya bakazi baayo n'abaana baayo. Ejja kulya bakazi baayo n'abaana baayo. So kikyenkulaga nti gy'onookomya okusirika ng'ogamba kasita bakwata bya Nuupu. Ebyo byebakwata bihuligani bya Nuupu. Akaseera kagenda tuuka nga gwe banonye naye nga tewakyali akuba kkerere. So kikyeŋŋamba nti bw'oba mwenaalemu ng'olaba Museveni ali bino bye yakwata abaana n'ababuzaawo, tuba musaba tayogera. Mubyogereko. Kaziini nnyinza okuba sejjusa kale ogambye sejjusa mufere. But Kaziini Jeno Kaziini. Waliwo oyo omulala afande yali ava Ettoro yali sekuritale waabwe. Bwe baawa obutwa n'afiira mu Agakaani Kenya. Waliwo ne yafiira mu Nnyonyi. Teyali mulwanyi munnaabwe. Museveni bw'anaamala okukwata aba Nuupu bugenda kukyanga akwata mmwe kubanga tewali gwayagala mugambako. So gy'onookomya okusirika ng'ogamba oba lipooti tebagibawa mu palamenti aba Nuupu, it is okay. Bugenda kukyanga waliwo abadimandinga nga gwe babuzizzaawo. N'aba Nuupu basirike mu palamenti kubanga naye wasirika. So luno lwoyale wa mu nnyindo Museveni bw'aba ayina ekikyamu kyakoni. Let's condemn him. I want to salute you guys abenaalem. Natunulidde Macho, MP Macho wa Busia ng'agamba temutukaabira, temutumanyiira, temutukola ki, oba baabula. Macho olwaliro oli MP Busia municipality. Bugenda kukyanga tokyali MP. Tulabyeko abaali b'MP nga kati bakaaba. Basipesiyoza Kasibe baali bafayisi. Ne bwakuba akasimu Museveni takyasobola kukwata ssimu ye. Bagiri bati Bukenya. So, musirike lugenda kukyanga bakutte ggwe. Nga tulina okukubirako endulu naye nga wasirika. Twagala bantu baffe. Museveni yavaayo n'akkiriza n'agamba bye babayina. Security agencies ezenjawulo zakkiriza. Mwatuluzanga press conference, police headquarters, ne mukkiriza ne mugamba mwe muyina abaana baffe. Nze navaayo ne kyalipoota n'enkikuba ne muwakana. Kati essaawa zino abasajja kye baakuze baakutte emmotoka za Bobi ezibadde aluwa ku poliisi ne bazimuddiza. Balowooza ntugenda kusirika. Tugenda kusirika. Ne munakwata buli kimu ne mukimuwa. Tugenda kwasama. Okuddiza Bobi emmotoka ze tekigenda tujja mu lutalo. Tugenda kwasama paka. Twagala abantu baffe. Families z'abo abantu zaagala okulaba ku bantu baazo. Mutubuulire bwe mba mwabatta muveeyo mukkirize mugambe nti twabatta emirambo gyabwe giigino. Tetugenda kusirika. Tetugenda kusirika. No, nze kyeŋŋamba nti Museveni yavaayo n'akkiriza. Yavaayo n'akkiriza n'agamba abantu baffe babayina. Kati essaawa zino bwe mwegaana tulina likodizi ez'enjawulo nga poliisi y'eggwanga evaayo ekkiriza abantu be babayina, ab'amagye bavaayo ne bakkiriza abantu be babayina. Tetugenda kusirika. Tetugenda kusirika. So, bannaddiini kalikyolitazi mwenna abasirise bugenda kukya nga gwe bakutte. Bugenda kukya nga gwe bakubye munda.
tujja kusirika naffe. Mbagambye Captain Babu yagambye bakwata ba Socialist ne basirika. Ne bakwata abajuzi ne basirika. Esa kyatuka ne bakwata bo bennyini. Lugenda kucha gwagamba ezembwa za nupu ze bali mu kumalira munda bakwate. Gwe wa DP no FDC agamba ezembwa za DP bakwate. Nandala mafabi nakulabye ng'ogamba ensonga ezigenda maaso gwe toziriimu nkusekeredde. Bujja kucha Museveni ng'akutte Mugisu munno ng'ate obadde omwagala nnyo ng'amukutte oba ng'amukubye amasasi. Tujja sirika naffe tujja vaayo kulwanira. Luno olutalo we muluteekamu igo z'ebibiina by'obufuzi. It is beyond political parties. This is totally beyond political parties. Wano bakwata Bendikito Kiwanuka taddanga. Famire za Bendikito Kiwanuka ne zibanja, abadipi ne babanja taddanga. Ne batta munnaddiini waliwo bishop omu gwe baatwala ne bamukuba amasasi teyakomawo. Wano basse bannaddiini ne batta Sipiriyanu Kizito Lwanga bamulumba wali ewe ne bamutuga. Ne batta Bishop Kaggwa ne bamuwa obutwa. Ne bannaddiini abalala be mumanyi be bagenze batta. Musirike, it is okay. But your turn is coming. Akasira kagenda tuuka nga gwe banonye